Lasangeye n'abatugoberera ku Lasange Online TV abagoberera omusomesa nzizamu okubategeeza nti omusomesa weewaawo tubeera tubulanganye nze naye aba asigala abaweereza emisomo mugifuna olulimi Oluganda musomesa weebale kunyiikira ku lulimi olwo weewaawo nwanako tukomewo mu kitundu kyaffe ekyokubiri naye nze nsigala nyongera okubajjukiza dictionary Olasangeye Olasange dictionary olulimi Oluganda olw'edda dictionary yino yakasirivu kamu emitwalo gya Uganda 10 ekitabo tekivunda bannaye Bannalasange n'abagoberera buno obugagga bwansibo abaana abaliwo n'abaliddawo ogula kitabo mitwalo 10 ng'okola ki ng'oteeka waka. Tulina ekitabo ekirala ekya bassekabaka b'ensi muwawa era kyasinyisa emitwalo 3 kyawandiikibwa omusomesa y'omu kaawonawo waffe twali tufiiriddwa zaabu ndowooza mulaba bannange. Tulina olulimi Oluganda n'ebigunjiddwa ku mulembe guno Omutebi baana ba Buganda ennimi zikyuse abaana abavubuka bagonjiza balina olulimi lwabwe weewaawo ekisawo kyonna kyo kya mitwalo 3. Tulina effumbekero ly'ebisoko ebya Ssengule 2022 nakyo kya mitwalo 3. So bannange yandyetaaze ebitabo bino wammanga anoonyako musomesa ku namba yaffe eri 0788599343 ate era obanga oli katugeze bweru wa ggwanga oteekako akabonero akagatta +256 +256 781 599 343 nga tuli butoola bwa malusu na dookooli oba bukwata bwakambe nansalwa ddala kati mu kanyomero kaffe kano ak'enkulungo y'okumanya ekitundu ekyokubiri musomesa kusuula tannayita tweyanziza nnyo tweyanzige we twakoma twaleka omusajja ensolo emusensegerezaako amayembe n'engeri gye yamusinsimula n'emusinsimulira mu ttaka awo n'afiira mu bulumi obw'ekitalo obutayogerekeka. Kale nno nyini era bwe tutandikidde nti olwo ate akasiriikiriro nga kaddawo buto naye nalaba wayiseewo ebbanga ggwanvu ddala nga mpaawo kakuba nenjagala nsitule ku mutwe ndaba obanga embogo zigenze saalwa ne mmagalaza omutwe nga wonna wonna kitegeeza kasiriikiriro naye owaayi Waki tebaterewa mu comment section oba buye waabaye akola atya era nange kituufu nnyo musoka mu commentinga okola otya mu kaseera kano mujjukire ekitabo kino bakiyita zinunula omunaku esula gye tulimu gye bayita atannayita abasajja baagwa mu nsi ey'ebibira bamala ennaku eziwera nga batambula banoonyawo okudda banoonya bubuddamu basanga nsolo nkambwe empologoma bazisanga tono n'abayama ne baziyitako basanga embogo ezimu ne baziyitako kati kuno gye basanga zaali nkambwemu zabatako n'omusajja omutami bwe yali abakulembedde gwe basanga obusanzi mu kkubo baali tebalinaye mu lugendo naye bamusanga busanzi nga naye atambula gye badda kyakola ki jadda kati omuntu nga embogo emaze okuttira omuntu mu maaso go oba gwe weeyongera n'olugendo oba naye ate bw'otweyongerayo na lugendo nze ŋŋamba otweyongera na lugendo oba mutiitiizi kati waliwo agenda okusaba mu comment section ndiwa ani agenda mu manyo ga wanayo comment section twesange mu comment section teekawo kale nno bwatyo n'ayongerako n'agamba ti naye nalaba wayiseewo ebbanga ggwanvu nga mpaawo kakuba nenjagala nsitule ku mutwe ndabe obanga embogo zigenze saalwa ne mmagalaza omutwe nga wonna kye kwe kutuula ne mmagamaga ng'ate siraba ku mbogo nensituka mba nsituka ne mpulira mikolo ng'aleekaana nti gwa ofa okukyuka nti embogo eri kumpi nnyo ng'eri kumpi okuntuuka ejja bukula ne neewuttula kya bugazi n'enjiringita ne neevuunika eremu okunsogga nga ndaba olwo nno ng'embuuse bwe yadda neesenseza ejjembe lyayo wansi w'olubuto lwange eba eri mu kunsitula bweti n'enjiringita n'endivaako nenkola bwetyo emirundi egiwera ddala ng'egi 3 naye ku mulundi ogwokuna nendaalira
ku kikolo kyakati kitegeeza yamukasuka waggulu n'alalira ku kati waggulu. Yagamba nti weebale n'embelula n'eryoka enkasuka mu bbanga n'eryoka etega bwete amayembe gaayo erindirira nzire ng'etonnyeko nga nkola ogwa walugali. Naye nno nayo nekigibuukako yakanda kimu kutega mayembe gaayo nakulindirira mbunzira nga bwereere nze nga nfuuse musugu ekanyanya buli gwe bagamba mugenzi tazze. Tekuba kutya nansisi nandikubye n'enkwawa. Okukuba enkwawa kitegeeza kusanyuka. Kusanyuka kisoko kati efumbeko ly'ebisoko awo liba likuyamba kuba livuunula amakulu g'ebisoko. Nali singa tekwali kutya nandikubye n'enkwawa anti embogo bwe yankasuka waggulu ku matabi g'obuti agaali gaboyeddwa ebibowabowa n'ebbombo n'engalamira okwo bugazi teyamuyamba. Era yandikubye enkwawa kuba baaba. N'embeera eyo nga siyinza kwenyeenya oba okwekyusa olw'okutya okusumatuka okugwa wansi. Enjuba yali eri ku ggulu ng'ate lyali lyetadde bulungi ng'eyaka omusana gwansiika. Omusana awo gwansiika ne gulyoka gumbabirira eyo n'embugujya n'enkamala. Embogo yalaba nga tendaba yagalamira awo wansi wakati kwe nali leero nze nga buli kaseera munnange mponga buwonzi mikolo aleme kwenyeenya kubanga ate singa yenyeenya ng'eyinza okumumalirako ebiruyi. Ebiruyi biri ebisatu ebyono. Kakati ayongerayo era n'agamba we nali nagiwuliranga ng'efuuwa manyi ziringa nti ekuba omukkubo ng'eringa ekuma mu kyoto. Mba ndi ku kibanyi kyange eyo waggulu nga ndi okwo nendaba Sebukule w'omusota ng'ajja maama ajjakira ku katabi ku ttabi ery'omuti eryali lireebeetera ku busamambiro wakati kwe nali ndaalidde. Ate jjukira ne waalaalidde talina garanti nti nno wagumu nnyo kati we yeenyenye nnyo olw'okupya omusota biyinza okuba amatuka ne bimutwala yiriide paka ku ttaka. Sebukule w'omusota ng'ajjakira ku ttabi ly'omuti eryali lireebeetera ku busamambiro bw'akati kwe nali ndaalidde. Sesota bwe yali ali kumpi okutuukira ddala ku makoola ag'obusanso bw'ettabi munnange ne yeezingamu amakata n'asirika beke. Olwo nno n'asigaliza kimu kutongeza nnimi nga wayiseewo ekiseera ng'omuntu kyatambuliramu akatalatala akatono ddala n'akamalako. Oba gaali maanyi ga mpewo eyakunta ennyo oba akatabi ke kaatendewalirwa olw'obuzito. Ndowooza olw'obuzito obwali ery'ekalungu ategeeza essota. Kale nange ne simanya anti nagenda okuwulira ng'essota linneegonnomolako ku kigere nga linneegonnomola ku bigere. N'enjula okufa ensisi bwe nateebanga okwenyeenya jjukira essota limugudde ku kigere. Bwe nateebereza okwenyeenya kyate limbojja kati ate neŋŋuma. Nagenda okuwulira nga lyezingulula mpola mpola ne lijja nga lintambulirako liiryo ku bisambi liiryo ku lubuto liiryo ku kifuba teyeenyeenya oba bwaneenyeenya lijja mubojja. Tugatunulaganyizza amaaso. Olwo nno okugwa n'embogo ate nembyerabira wansi embogo kyabuliizo kati nendowooza kimu ate ku gusota ogwo gwokka yerabidde embogo kati alowooza gusota. Kale munnange kwe kugukuba mu bulago n'ensindika eyo ekinene. Nagenda okuwulira nga gwewutudde wansi eyo gye gwalaga mpozi nga yeeyali embogo ey'okubiri gye gwagenda. Mpozi yalaba nga nayo gujja gugirumba n'eyota n'edduka kubanga nawulira akabuguutano wansi ng'edduka. Nze olw'okwenyeenya ennyo omusajja wo nga nsindika ogusota nanti ate nga n'ebibowabowa byali byayidde dda. Teebereza kigenda okuddako byokwekwesenda nebimpa ekyanya kati aba ayitawo ava waggulu byo byesenda bwesenze nga wayi gwe yitawo genda ebibowabowa byali bimukwatidde waggulu nebimpa ekyanya gwe wamma gwe neŋŋenda yiriyiri okugenda okuwumula nga nekkasi ku mugongo gw'embogo.
Eye yali mulinda. Guno omusota gwo bwe yagusindika gwagenda eye wali embogo endala gy'atamanya nti nayo yaliyo. Kati ebiwabwa byesenda eyo no firimu yennyini. Ebiwabwa ebibaawo kati ye najja ate yagwa ku mugongo gwa mbogo. Nange nno nga nyebagaze ku mabega. Ekintu kye saayagala. Ekyeka nga bwe kitamanya muzira. Embogo bwe yalabanga efunye omwebagazi gweteeyagalidde n'etyekuula emisinde n'egenda andi ng'ebuuka ebibanda. Nze olwo nno nga njiringita. Naffe bwe twamala bwe tutyo okulonda ebyaffe gye byali bisasikidde omusulo ne tumalamu ne batambula ne bagenda. Twali twakatambulako Kinnyana Mpindi ne tulengera omusambwa gwe twefaananyiriza okuba guli gwe twasanga nga gunaaba ku lwazi nga gweteze guti mu kkubo gumwenya n'okumwenya naye okukyusa tutya amaaso emirundi ng'ebiri ng'ate tuli tugulaba nga tulaba lya mulere. Era essuula eyo awo we tugimaliddeyo eyitibwa Atanayita. Ebadde ya musanvu. Kati bwe tunaakomawo bategeeze tujja kuba we essuula ey'omunaana si ndala bagiyita mu nsi ya Kabaka Nyere bazisomba buli yambwa. Biki ebyaliyo eyo. Essuula eno nayo weeri ejja kubanyumira nnyo kuba mpanvuko. Essuula mpanvuko ddala ejja wano etandika ejja era ndoza nayo tujja kugikutulamu ebitundu nga 2 kuba nayo mpanvu. So tuyanzege musomesa webali tojjanga okwo omuni ettaffaali lyotadde ku baana ba Buganda n'abagoberera akatabo kano zino omunaku omusomesa yakatandikako olunaku olwaliro tumalirizaayo essuula ey'omusanvu ate tujja kuddingana olundi ku ssuula ey'omunaana mu nsi ya Kabaka Nyere bazisomba buli ambwa. Jjukira essuula zino zo nnyingi kuba ziyessuula 26. Tujja kuba tudda ku ikweyo ey'omunaana ate nayo bagigwenya naye essuula eno olina by'ogiyizeemu. Essuula eyo erina bye omuntu mulamu bwa bulijjo olinamu kuba nze nganze nina kyenjiyizeemu ekisooka okubeera obuvumu kyogereko kyamulanyi obuvumu gwe kubamu akafaananyi ng'oso sinolaba omusambwa awo otyamu osanze empologoma otyamu embogo byonna bitiisa omusoto okusanga waggulu ku muti obuvumu mu bulamu bwetaagisa n'obutatya nnyo ndowooza n'obukujjukujju abasajja bano baali bakujjukujju. Olaba omusajja engeri gye yagira gye yababuulira okukuba egundi okuswanyula mu komu era obukujjukujju bwennyini ono bwabakwata bwe bakukozesa era ateekamuko ku buvumu oba obuvumu ogenda ozikuba okugenda okuzirumba kitegedde ekintu ekyo. Bingi betuyigamu mulimu okweteekateeka singa tebeteekateeka oba oli awo ebyokulya bino byabayamba nabo olugendo lwabwe. Tweyanzege tojjanga okwo mu kanyomero kaffe kano ak'enkulungo y'okumanya bannalasange nga tubasiibula enyongera kubajjukiza dictionary ey'Olulasangeye mugirabe ekitabo kino olulimi Oluganda olw'edda dictionary yino yakasiriivu kamu gy'emitwalo 10 eyandyetaaze ekitabo kino anoonya omusomesa waffe ku nnamba y'essimu 078459 tulina n'ekitabo ekirala ekya effumbekero ly'ebisoko ebya Ssengule 222 ekitabo nakyo kiri kino kya mitwalo 3 kyawandiikibwa omusomesa y'omu ennamba gy'abasomedde wammanga eyo bw'oba okyetaaze gwe omukubirako obukubizi ekitabo nga kikusanga ng'okyefunira. Ebisoko biri muno bingi kati twogere ku kukuba enkwawa singa tetukivuunudde omuntu abeereyo nga tamanyi kye bategeeza. Tulina ekitabo ekirala ekya Bassekabaka b'ensi Muwawa kino nakyo kyawandiikibwa omusomesa y'omu. So baana ba Buganda mwenna gye muli abandyagadde okuyiga Oluganda omusomesa munoonyako ku nnamba y'essimu eyo gy'abasomedde wammanga. Kituufu. So kino kya Bassekabaka b'ensi Muwawa. Kituufu. Tulina olulimi Oluganda n'ebigonjiddwa ku mulembe guno Omutebi. Kituufu nnyo. Abaana ba Kyagulanyi. Omulembe Omwagulanyi. Omulembe Omwagulanyi. Tuli ba Mwagulanyi teteekweka bannange. Era
Kaakati abakiisa obubi batusonyiwe naye nga kyekyo. Kituufu. Ekitabo nakyo kya mitwalo 3 byokka bwe. Weebale nnyo okubiranga era bannange mubigule. Mugulire abaana abasomesa, mugulire abayizi. Abazadde mugulire abaana. Mubeere nabyo mwekumire mu kumanya. Ekirala ekikolebwako nakyo mutusabire kiggwe. Okuwandiika si kwangu. Kitwala ebiseera. Era musomesa nze nyongera kwewo. Kubanga bayinza okusaba kaleeta lw'owandiika akantu kalupapula lumu bweru n'okabeerako n'okalowooza. Okitegeera? Naye okuwandiika ekitabo ekyenkana bweki teguba mulimu mutono. Sikunaanya. Toyanze gimusomesa. Tolina gw'otumiddeyo leero? Okutumira nja kutumirako Uncle Sam Favors. Nange Sam Favors tubeerako nnyo. Omusajja oyo buli lunaku ankubira n'aŋŋamba Sande sikyamisinga sengule mulaba. Kuno kwe kwaffe amubeerako nnyo. Omukulu Sam Favors yonna gy'oli bambi tumirako nnyo. Abagoberezi bonna abagoberera omusomesa ku Lasangeye, ku Facebook, ku TikTok, mwebale nnyo mwebalire ddala. Ne ku YouTube. Twongera okubeebaza mwongere okulayikinga era okusubscribinga n'okusharinga. Ne comment muziteekeyo ebirowoozo byammwe tubyetaaga. Kati okuleka ne mukulu Kyagulanyi ku kamera nkutumiddeko nnyo. Era ddala kale taata tetuyinza kuvawo nga tutudde kubanga ate twatuzizza ebigenda mabuba byaddiza ebusungi. Tunoza tubagaye twesange mu y'omunaana. Era twesange mu y'omunaana. Temuvaawo tujja.